atusobozese okuddayo. Nsaba Omukama Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa amusonyiwe byonna ebyamunonako mu biseera bye ng'akyali mulamu ku nsi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obugalo bwa muganda wange Bulake Mukasa kintu ate okyakirimu nakulaba e Dubai ne Mama Fina wanyinaze abadde ayagalayo 2,000. Naye mu bigambo bya Bulake Mukasa nondobyeyo ekigambo kimu ekinkutteko nnyo bwe natuuse wano kyantambuliddeko ekyamazima neebaza famire okusingira ddala mwannyinaze gwe najjiddeko yankoledde kino mu bwongo bwange era ne mukoppa ne ŋŋamba nange bwe naaba nzizeeyo ŋŋenda kiteekamu nnyo amaanyi ekyokuba nti baganda baffe maama waffe agenza okufa ndowooza nga mumativu nammwe nga bwemulaba okumuzimbira ennyumba abakamera mundagire ku nnyumba eyo Mako ne Kuki mulage ennyumba eyo ate singa nantume n'atakoma ku nnyumba ya maama naffe abagenyi n'atubudaabuda eno yaffe mwe nasuze Kuki nayo girage ekyusa lwakuba tenti egibisse so nkopye enteekateeka eno era singa nantume nange bwe naaba nkuze muzeyi Katimosi nange bino nja bikola. So tweyanziza olw'embeera y'obudde ate batugambye ne faaza jja pozi waliwo abaana abazzukulu mu lujja luno baatubuzeebuze nnyo. Omu Maria kyabadde amuyisa namusika simolo jangu wamu n'omuwala wange ani aliwo oli ajja ti Mama Michelle. Kati kanzizeeko muganda wange gwe nabagambye gwe natambudde naye kabaka waffe mu komedi ate nga nfanfe owasenga Justin Nantume era mbalaba muganda wange Jacob ojjira ddala olwakadde oyo Jacob omutuuze naye owa Dembe FM era bwe bakola ne senga Justin Nantume ate nga ayina n'ekiti kyagwamu ekyobwa kansala so meya yoyo meya waffe Bunnamwaya naye nga muganda waffe Jacob onsanze ndi mukwanjula kabaka wange nze pulezidenti we ate ye kabaka wange mu komedi so abeeko akagambo kamu bubiri tubuwulire. Taata tonneerabiranga otuuka nga mbwakabaka bu ng'ola oyo osalirayo ki mu ggulu gamba okusalira semberako mu maaso. Balamusiza abasawo ne bannyabo amanya n'eddoboozi MC Mariachi Kotobogayi musajja alina ffe getwalika ku buko nsansi okubalaba nga ndi wano nga mukwano gwa Justin Nantume ate nga omukiise okuva mu kampuni ya Comedy Store Uganda n'ensi yonna. Nsansi okubalaba mu kaseera kano akazibu kubanga mu mbeera embi mwotegeerera munno ennungi toyinza kutesitinga muntu kubanga aba akimanya ajja wali kirungi naye mwene embeera mwebale nnyo mwebalire ddala okumubeererawo senga Nantume ate ng'abeera Kampala ebiseera bye ebisinga kuba gy'akolera naye kiraga nti ne maama ku kyalo abadde yeeyisa bulungi kubanga mwandigambye Nantume ffe tetumumanyi tabeerawo maama abadde yeeyisa bwe tetujja kulinnyayo naye okubeerawo kwammwe kulaga nti ne maama abadde wa mugaso nnyo ku kitundu era twebaza Mukama emyaka gy'amuwadde era tusaba musonyiwe ebyamusobako byonna kubanga tetuli batuukirivu tusobya naye ensobi nsaba azimusonyiwe era amuwa ekiwumulo eky'emirembe. Nyongera okwebaza bannange abali wano Musajja Entertainment, ba radio presenters, ba radio managers, ba directors wamu ne ba producers abali wano, ba event organizers nga Sula Bwayi, Bulake Mukasa, mwebale nnyo mwebale ddala kulaba nti nno mwasazeewo ne mutambula mu biseera eby'obunkenke kubanga wakati buli omuyita bibuuzo mulagawa ne tusalawo ne tujja so kiraga nti Nantume teyeeyisa bubi n'olwekyo
ekyo kyo tusaba abantu mwenna abakyalina abaana mubateeketeeke bulungi kubanga mwene embeera ey'okutesting sebbanga mukazi wo muteeka eri tuli mu bintu byagundi newabulwa booyagala bannange yenna yavaako dda omuwa 10 omuzaale masebanga omulaba tamanyi tetulina kumufu addugala alinga akola mu ddongo